lyabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malindirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Tweyongerayo mu malindirire amalala bannakibiina kya UPC bategeezezza nga bwe bagenda okugunjaawo akakiiko akanasobola okuteeseganyanga ne gavumenti ku nsonga ze baagala gavumenti eteekeko essira mu kisanja kino nga ku zino kwe kuli ebyobulamu ebyobulimi ssaako n'ebirala bingi. Obubaka buno bukoleddwa ssenkagale wa UPC Jim Akena bw'abadde ayogerako eri bannamawulire olwaleero ku kitebe ky'ekibiina ku Uganda House mu Kampala. Ekibiina kya UPC kya kulonda akakiiko ak'enjawulo akagenda okwenyigira mu nteeseganya ne gavumenti eya wakati ku nsonga z'ekibiina. Okusinziira ku pulezidenti wa UPC Jim Akena, UPC ng'ekibiina kirina ensonga ze kyagala gavumenti esseeko essira omuli ebyobulamu, enjigiriza n'obulimi. As UPC, we wanted agriculture to take a central role because that is where the majority of the citizens derive their livelihood. So if we could influence these candidates to include it within their manifesto and also to include it in the sense when they come into government to raise agriculture and deal with the livelihoods of people, UPC would be at least a little happier. We raise the questions of education. We raise the questions of health services, and these are issues which we wanted to be in the forefront. Akena agamba nti akkiririza mu nkola ey'emirembe mu kukyusa obukulembeze bw'ategeezezza nga alina essuubi nti President Museveni agenda kufuga ekisanja kye ekisembayo. Agasseeko nti mu nteekateeka eno asuubira ebibiina ebivuganya gavumenti okubaako n'engeri gye byeteekateekamu mu kweteekerateekera obukulembeze obunaddirira nga President Museveni avudde mu buyinza. I honestly believe as Uganda we need to have a national dialogue. I've heard it from many quarters, we need to have a national dialogue. Others are saying the dialogue should start first, then appointments. However it has started, that dialogue must take place. We must talk. In my case, I am going to push the talks. This is President Museveni's last term. We must discuss the aspect of transition. As a country, we must have an honest discussion of how are we going to transit to a post-Museveni government. Ategeezezza nga ye president wa UPC wagenda okugondera ebyo byonna ebinaaba bisaliddwawo akakiiko k'eggwanga kayite aka National Council mu ngeri ey'okwagala okuzimba ekibiina kino okuviira ddala mu byalo nga beeteekerateekera kalulu akanajja mu 2021. Akena asabye bannakibiina okwenyigira mu butereevu mu mirimu gy'ekibiina ne kampeyini zaakyo nga bakyali mu kwenyigira mu kulonda kwa LC1 okutuuka ku mubaka wa paaliyamenti. Kulwa Kingdom TV, Madeleine Lakeer, amalindirire.